Yes, muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi olwaleero nkwetedde akatambi kano ak'omuyimbi Alien Skin akatredinze ennyo ku TikTok wali wonna okitegeera era nga wolaba yabadde mukyala nga ali eri mu nsi gye bayita America nga yeebuuza nti music wa Alien Skin nga atunyumira nnyo. Alien Skin abeera mu America. Alien Skin avaawo ono era nga wolaba akatambi awo nga wolaba ebigambo ebyo ebiwandiikiddwamu mu katambi ako. So kekana akatambi akatredinze olunaku olwaleero ku TikTok wali wonna mu magezi wano ku Jaminant Yugi mbeera ate muganda wange mbikuwa ate nga nkuzizaako muganda wange wali ku Dr. Jose Chameleone awo nno nga ndi mu Uganda wano naye nga mwana mulenzi ono abadde wali muganda wange e Kenya nga ali n'omuyimbi omwatiikirivu ennyo wali mu nsi Kenya muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi era nga womanyi Dr. Jose Chameleone omwana alidde obulamu wali wansi w'enjuba muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi naye nga abadde n'omukyala wano omuyimbi Victoria Kimani wali mu nsi Kenya. Ngenda kubeera nga nkulekera akatambi kano ate olabe nga bwe kibadde kitambula wali wonna Dr. Jose Chameleone. Yeah, don't be late, make it a day. Don't be late, make it great. I came with. So we all try to we all try to be snappy. Look at the victorious. type of people. Hello. Hello. Look at the type of people I'm around. Hello. Yeah. Legend. You know now Victoria's trying to take a selfie and try to do the same. My camera first, Victoria. Your camera first. Say to my people. Hello, beautiful people. Oh my God. Wow. This is amazing. Hello. How are you? So switch on yours, maybe also go for it. Yo. I know. Kenya, Nairobi, East Africa, worldwide. Boom. Boom. Is it